alwagala nnyo. Namusanga juzi ku mbaga n'atukolera n'akalango ka bwereere. So badde sinza butakayisaawo Mukama omukisa. Oyina naye wayimba ne President wange. Tusuubire nti munaakangamu obegenya. President nawadde naye juzi era bwogenda ku page zange ebifaananyi bibiri. Bobi mukwano gwange is my personal friend. Era ne show atemanyi bulungi nnyo. Era engeri gye luli lunaku lw'omukwano agenda kola tujja mutegekera tebo ne mami era yaŋŋamba bw'ali. Naye nga tweyanziza nnyo press conference njigaddewo. When I know Tanga, Kati Solanaye, Balamusiza komwenna bannange ndi musanyufu nnyo kubanga 14 February Hotel Africana nange tugenda yemba live ne LYTO boss tubakuba akayemba kafaaka kakabyako omukwano omutyena ali eyo ng'omulamu laavu tekoma ku basajja bamaama n'abaana bammwe bazadde n'abaana munamuje bannange LYTO boss twagaliza Roza mumwewuliridde ku kyova n'abagenda tukukwano tulinako ki bayimbi so ono gwenzizaako yakamala okuba ne successful show ezimu ezisinze mu 2023 hotel Serena Hotel mu Kampala yali y'amaanyi abaaliyo bakiteerako era bakyakikkiriza nti basinga okukola show z'alamu mu mwaka oguwedde Masenga tukwaniriza okuze ku bantu bano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound mtawani ogeze mbaniriza nnyo okubeerawo mu press conference ya muganda waffe LYTO boss. Kyenjagala okusooka okwebaza njagala okwebaza bannayuganda ne bannamawulire mwenna abatukkiririzaamu n'abatatukkiririzaamu mwenna tusaba mutukkirizeemu. Nze ngenda kulandagamuko katini n'ensigo omwaka oguwedde wenateekayo konsati yange abasinga obungi basooka ne boogera ebigambo ebiyinga enkuba oyo kiki kyeyakoze oyo kiki kyakajja kusobola naye mu byonna omuntu kasobera nga wekkiririzaamu ng'omanyi kiki ky'oli okiteekayo buteesi ebisigadde byonna biregerani Katonda. Muganda wange LYTO boss bwe yateekayo konsati ez'omu ku baasinga okubeera omusanyufu nali ngenda kukola konsati endala mu Valentine but bwe nalengera nga bataddeyo posita eyange n'egikansole kubanga njagala abantu abamanyi kye bakola abantu okubongera obudde bongere n'okubasapootinga nga LYTO boss. Nze omu ku babadde ekyokulabirako nti abantu babeerawo nga bakuyisaamu amaaso naye ng'ate abantu abakwagala gye bali bangi. Ku show yange naleeta abantu nga bana abali surprise naleeta jamaa n'ayimba naye ng'abantu baagala ennyimba ze baziyimba kigambo ku kigambo era ne mbagamba nti guno omwaka era jamaa bajja kukola show
Boss n'agenda mukola concert ennaku z'omwezi 14 so abantu abaagala music owaddala tubakoowola ng'ennaku z'omwezi 14 ku Africana mujje musapootinga LYTO Boss ate nga bagamba nti owakabiri abeera nabaki so mwenna tubakoola mujeddeko tweyanzike nja kukuwa abayawe naye ababuuzeeko era naye abeeko ebitaka byakisinga n'okwongera okunga 14 LYTO Boss. I'm chanced and I want to use this opportunity to take the press conference. Young party to Muyimbi, Negate Muyimbi. LYTO Boss is a singer, is a musician. So Okula LYTO Boss, Sasoka Mula Banasoka Mulira. Malo producer Brian JJ. Fesi ya Uganda ngeli kwa sirulira. Wakavuka akali yako. Kali kafuwa trumpet. Neka chinatani nga mkuyiba. Mwengeneze nya abantu nga bali bazizi. Abasokera mu byuma ate ne bagenda ku malobozi. Batuka malobozi balabisa abantu bangi. So manyani ntandiko mu encouraging naye yetekamu amaanyi sayinza okubanga ate ogenda kukola concert Uganda and I'm proud to be there. Abajja mu concert eno temusuubira kuyisa bivulu musuubire kuyimba okusinga muyinza abantu bangi nnyo abafuuse basita wano and I proud to speak it naye nga tebamanyi kuyimba ate nga tebasita ate basereeku naye kati mu abantu abadde balumwa ennyo ne mugenda mulonkiza abantu babaleekaanira kuleekaanyi expect music from LYTO Boss. Tuyinza okuba nga tetuliko bayimbi bangi wano but buli omu mulayini alina barepresentinga oba olabye muganda wange Kizen Bebe ogenda kulaba nga abawala bamanyi okuyimba bangi bagenda kubaawo bangi believe me or not mulaba Aziza Zion abameshenze bajja n'afaanako bwe batyo kati bwolaba Eddy Yawe tekyetaagisa Moses kutuula wano bamadox omuntu mulala bajja kubaawo bonna and I promise you so expect good music and I cannot wait tumanyako tuyimbira musonyi enanazamu katono naffe abayimba oluusi tubaako awakani bagenda tuleka balo bayimba naye amazima gakata muggulu ogenda mu show z'abantu n'otumya penikiira nga mulimu singing ebintu bireekana buleekaanyi n'ayimba aleekana buleekaanyi naye as a person who has contributed to the music of Uganda era nja kukozesa press conference eno okwadvisinga abantu wakati ffe wowe tusanzeewo mazesimatoovu baanu netulenyingawo netubeerawo LYTO Boss babano bwe bali so n'okukola generation zigenda okuddako ekintu bwe kinagenda bwe kijja kuba kifu nnyo lwakuba nti abantu abayimba obulungi ekizudde oluvannyuma nti baba proud tebafulumyafulumya so it's upon you media okubanja abasajja bano nga nange mwendi okubanga tubawa music on a constant kind of pace kuba mumanyi okutokeera naye tuyinza okulusitwebaka nnyo netulekera abatamanyi nebwe tubalina space but guno omwaka nebye gutandisise mu obuddewo shows naffe tupromisinga someday sometime twagala bingi nnyo tuli so much perfections naye tujja kubanga n'ensayidi gyemba endala ewa mwami omugenzi Ssentamu eyo naye abakwano bana ate nga bayimbi bapromisinga okuba nga bonna gye bali from top to bottom nakale kadakisa kakubya akayimba nako kabadde katunuulira ggwe kabadde kakopakopa ebintu bingi nnyo katusanyusa okuba nabo abakopa nabataliza okukola bingi mukama yeebazima tweyanze abayo byonna obyogedde era tubyeyanziza okuwulira tugenda kutunga mutwe
President, Madam Sophie, nja kusaba mu dakiika 2-3 abantu nabo batuuzeeko. Badesaba mu dakiika emudde tusooke tulimu wanga nga kwayina n'ebitokozi tukwatira. Wenalotanga kati nsula naye. Nsula naye. Bannako mwana nsula naye. Tete mukikuba nyebadde dakiika bamulwadde amanya ekitibwa Sophie Bwongo. Byonna byonna babyogedde abayimbi abayimba n'abazeezi balitokozi tebafulumya koddemu. Nedooza nange Bwongo. Naye nga basuuliza. Bwe mumala okwegalira ebimuli, bwe mumala okwerala amapeezi, badde nsaba enguudo zonna zonna tuziteke ku Hotel Africa Valentine's Day 14 tweraga amapeezi ago. Mulabe Kulimolo yenna atudde wano. Sisuubira nti yali agenda okuluma kwe twekwatako ekisajja nga kino kijje kibasese kwegamba mujje na butambaala mujje muyumbibwe wena bwoba tofunye ssente zaate olwatugeterekayanga abafiba bambi mujje tuwagira akatana kano yaddeko epanka tekafulumyafulumya byenyimba naye buli lwafulumyafulumya kulima bambi tubeegayiridde tubeesize nnyo okubanga tuze gyeri Rebeka Jimba mutadde ku bbali kati neekutte n'onoona ali muntyoze mpeki jangu tubalage naye mu magogo ansingako kituufu amagogo go tugaleke beki jangu tulage mekapa jangu tulage enyambala jangu tulage amazina nze competition njije kwoli gitadde wano bwe wati mujje tubalage kyokka kati musuubira teri kulumya kutweyonesa twesangeyo badde naye musinga bono nakazina nakikasatu tugenda kwongererayo ddala eri kawooyo malevono ndaba akumazeewo wenna omugwereddemu naye manya wano waberawo sangugombya wano Good afternoon, everyone. Oh yeah, Valentine. Nimusanyufu okuba wano tusemuleti nga bwe mmanyi nti tuzunga kiro, but of course 14 kulakula Valentine little boss. Oli muto wange oli mukulu wange. Mukulu wange little boss agenda. Ninyo jjajja oli kyuse asigwe lito. Nga 14 tugenda kubeera Hotel Africana, so tubeereyo mulungi tumuwagire little boss mumanyi bw'atandika oyimba ayimba ebyaddala kitegeera. So little boss baziza ziyoli Eddy Yawe awe batandika oyimba si byebiri akyose Bebe ono eyabivaako yaddamu juice. So tumuwagire ennaku z'omwezi 14 Valentines tugenda kubaawo mulungi tujje n'abaagalana Polo tweyagale si bwe kiri Bebe. Alhamdulillah. tweyanziza nnyo tweyanzeege kakadde wano ew'omukulu munzikirize banebuuza muto wamleseewa akyebase ajja kwanjula kati nanyini mukolo Little Boss. Bano bonna bannamawulire bo bazze kukwata neera bajja okukwata bana 14 abaagala kuwulirako okuva gy'oli obabulira ddala oba tugenda kuyimba oba kulumwa mitwe nga babayawagaabamubatumyamugaso twagala kiwulira kuva gy'oli tugenda kuba mu kiravula oba tugenda kuba mukunya penkiya tukwaniriza mu press conference y'olwaleero. Bw'okwanulira libola buli ndwadde mu mutima era baby omala siritulirira genalotanga awo waliwo okuluma omutwe weguli banangiza kisenyo okubalaba. Nja kusooka okusanyukira bannamawulire bonna abawulidde COOLO ne mujja ne mukuŋŋaana bwe muti bulungi badde sibalabangako nga muli bangi bwe muti. Omukama abambeera omukisa esanyukire wangi batono bangi bambi mwebale kundagala abeeyo. Omukama abambeera omukisa. Manya n'eddoboozi bampita Little Boss. Muntegeera bulungi mu kuyimba omukwano. Kati omukwano nagukuŋŋaanyiza ku Valentine
tugenda kugunyumirwa. Oli mulaavu oba toli mulaavu, olina gw'otunuulira, olina gw'onoonya, jangu ku lunaku olwo kigenda kubeera kya njawulo. Nja kwebaza baganda bange bentudde nabo wano okuva ku left, DJ Jacob tubadde naye kubanga ntandika abasinga mukimanyi Jacob ambeereddewo naddala mu biseera bwe bansibira lwakuba wankuba olwali. Jacob ntambudde naye, ntambudde n'abantu bangi nnyo abasinga tebasobodde kubeerawo kubanga twakedde. Mukulu wange Baba Yawe nga babadde abannyonnyola, yannoonyako nga wulira akayimba kange akaasookera ddala, nalinako mukwano nange ngwawula, nga yeebuuza ono omwana yavudde wa. So ne tukwatagana era Yawe yimbi gwe mmanyi annyimbidde kuva lwe natandika ku konsati zange ezaasookera ddala ng'ajja mukubira kasimu. Yabadde ntuŋŋamu akomyewo saa 12 ez'okumakya naye amekinze sure nti abeerawo, kiki kye bayita laavu. God bless you my brother. Mukulu wange Aziz Azion, Aziz tubadde nga tubeerako ku TikTok live okwo nga abuulira abantu era tulina okukola oluyimba lwaffe bayina tulina oyitinga studio tulina bagenda mu concert. Aziz ono y'omu ku bayimbi b'ennyo bagamba nti nawuliriza nnyo music we era music we inspiring nange okuyimba, kati nze ne nemera ku R&B oyo ne bagamba music we atambula empola, music atambula empola, eŋŋamba nedda nze nja kumuyimba era abantu ne bakola ki ne bamwagala. So is a big inspiration as well. Sanyuse nnyo muganda nange bali kujja omuntu eyerekereza byonna byabadde alina najja n'akubeererawo si kyangu naye anziza nnyo budde. Becky we wali kujja. Becky ono ng'atandika akayimba ke akasinga okunyumira nga kagamba okajjukira ali baani. So njagala okanyimbire wali ku Valentine nange ono kayibira mbiri mutima gubirawo agenti webali nnyo okujja kwerekereza byobadde olina. My elder sister Sophie ono naye abaddewo kuva January, naye abadde wambeereddewo ne omwana Samugombe muko mwebale nnyo. God bless you too. Chico gaya alintaba Chico nsanyuse nnyo okulaba. Nalinga nkulaba ku lives zobeerako ku Facebook nga mukuba nnyo music wange ate tubadde ffenna from day one. Ye mukulu wange muyaayo yabadde abadde wewale nnyo muganda nsanyuse okulaba. Bobby Brown and Nilo tutambudde ffenna. Mbaddewo okulwammwe nammwe mbaddewo ku lwange. That's love, kwebeererawo. Muganda wange Option Alan sanyuse nnyo okulaba. Yayise ne mukyala we. Kanzire ku basponsors banange tubaaniriza. Njagalira okwebaza team eyateeseteese concert yaffe eno ya Valentines nga eri head by Zubeda Bayange Shamu. Team ekoze omulimu ogw'amaanyi okukola enteekateeka eno wawo tufunyemu okuteeteganyizibwa naye bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti buli kimu tukikwasaganya. So tusuubire mukwano mwereere ebigambo
bijja kuba bitono. Nze ndi musajja muyimbi, kuyimba kuzinga okutegeera. Ndiwonza okusaba tulo nkuweerawo. Baya wayi nakyabuuza n'otukubiramu ku mulere. Oli mufuuyo nja kubakubeeramu ku mulere. Waliwo batamanyi nti actually nkuba omulere, so ku lunaku olwo ebintu ebyenjawulo byetuteesetese bingi nnyo. bafuuwa mufu. So, show your everybody say the Valentine's love ballad experience for Valentine's Hotel Africana. So, owola abagala na bonna, oba oyagala mami wo, oba sister wo, oba brother wo, come through on Valentine's tuyimbe omukwano. Abantu bagenda gwa mukwano olwo abagala proposinga enteekateeka we ziri. Ebimuli baatuwadde Glory Flower World. Wagisotya? Baki? Mako? Bambwe? Wagise Bambwe? Bwongwe? Bagenda kutuwa ebimuli. Kapo enasinga okunyuma. N'obuntu obulalala bungi bujja okubeera waawo. Naye nga Valentine's tuli Hotel Africana bakoola mwenna era neyongedde okubaaniriza. Badde nsaba tutambule ffenna paka ku lunaku luli Omukama wampeera omukisa. Nga tunagenda mu bibuuzo ne ansa zaabyo, waliwo akatalekeko okubeerera abayawe kayagala okugamba ebyo oluvannyuma tutandike ebibuuzo ne ansa. Tuba tubuuza ssebo twegedde ku byansasula, twegedde ku byalo. Essanyu lyange wawewe. Ensasula ebeera etya? Basobola okusasulako tusasulani? Baba yawe ekimanyi toli bulungi nnyo. Nange nja kulayo emmeeza nga Shena ateetuuka nja kulayo emmeeza ya miliyoni 2 naye abantu bapapapapa nnyo LYTO ezo eziba ziweddewo omugamba of course nange ejja gigula kulwa LYTO nenda kujja nekyebbeeyi kyange tutuule wali tuwulire omuziki wanafe olusi lwami nyo okutuula abayimbi tuyimbira kutubeera baaka stage nga tulereŋŋana nze nzirayo okukosente nange ejja bikola temuteeka nnyo waggulu mama yawe Ssentamu. Banaye neyanza nnyo omukulu wange. Omukama akuwa omukisa. Ezo sente za mukisa ze ziguddewo. Tweyanziza nnyo abayawe, weebale kwanika LYTO.
kali tugenda mu bibuuzo buli alina ekibuuzo ajja kwanirizayo ebibuuzo nga bitono. Kyanzali Kachumbali ndi munnakutambala kola ne Kachumbali TV wamu ne Kyamukoze TV era nga Kachumbali neteefuteefu okuwa omulango mpaka sole kutuuka. Ekibuuzo kyange bwe mutudde awo ababiri nekizerubeki ne Nzijjuli akayimba nsula naye ntikayina vidiyo emyaka mingi mugituwa ddi? Video tugenda gikola badde njogereza ne dictator Amelu badde ntambula mu leddi batuwendi video tugenda gikola kayimba abantu bakagala nnyo last night nabadde luweere eyo abadde nga basudde eddalu so tugenda kukola video eyo yeah. Okay, ande buuza omuzira ogusigala eno mubadde mwagala embe simanyi oba yayagala oba embiranye ekyaliwo namugero simulinaako buzibu era yonna gyali akimanyi simulinaako buzibu ebyo nabivaako ze musajja muwandiisi wa music enyimba bukyange ebyo byabaawo pandiisa enyimba endala nyingi so sisobola kubeerako ekyo kimu simulinaako kutako